right now agenza kuba ku matu just manyi gata nafuna naye nga ali fine. Twakola endoscope ne bamusanga nga alinamu akantu akalala kajikajanga kazimba, so naye bamuwa eddagala. Tujja kuddayo review after 1 month. Yeah, nabiraba. Yeah, nsinga omuzadde according to social media ya Uganda tekinuma because muna Uganda buli omali suppose okwogera kyayagala, buli muntu ayogera kyayagala mu ngabo ayagala because ali free. Uganda is a free country. Olaba ne president owafuga so gamba sagala kera lunakuddamu kulaba muntu anjogerako bamwogerako what of Patricia. So tebyandya sibinaako buzibu as long as we have nti omuntu wagamba Patricia ali kino prove zijja kuvaayo kino kibeerewo, so kyavaayo ali okay. So sina muntu gasobola provinga yali demba okwogera kyayagala tebinuma ebyo tebindya. Yeah. Of course ng'omwana bikunyiga owulirange ennaku ekuluma nange binnuma naye sina kyakukola. Sisobola kgenda ntikwate Patricia muteeke wano muteeke oli bannaye kuba amawulire amabi gatambula nnyo, amalungi tegakola ki tegatambula. So ebyo tubirekera bantu aba bulijjo. Omuntu gwe olaba nga kituufu ng'okisobola naye manyi omuntu ye amanyi Patricia nga bwali tasobola twala amawulire ago. Ekintu ekyo kyansuseeko ng'omuntu nange sijja kulimba. Nawulidde ekintu ekitalimbe nze njagala agende kule, nze njagala asome yeyongereyo. So omuzadde kyasalawo ng'omwana awezezza emyaka 18 kyetugenda nakyo. Baba akyagala okusoma, we keep supporting him. Baba ayagadde music, fe tukoma kuki ku dance, but funa other ways okumuyambako kitwa kikoze kisobodde, but we are dealing below 18. naye osuubira nti sometimes olwala omuntu agamba nti ayoza naye anika mu ttaka tulina kukyokutulaba nti onewaliyayonaseka mu ttaka. Yeah, of course nti kyakatandika obeerawo nti kuba n'abasoose bakokodde ba Fred baani naye ebiseera most of the time omuntu waaba akuze ng'awezezza emyaka egyetegerera waliwo ebintu byetasobola mukontrolinga nti nga tasobola mugamba nti kati sigala wano kola kino kati kola kino atuuka nga naye alina emiryango gyayagala okukola ki okweggulira. So kati tosobola mukontrolinga omuntu omukulu kiba kizibu nnyo because olina okulaga nti nno 18 wakomye, but bwasigala nga akyayagala tumutwalaganye nga under our control twagala tugende mu maaso nakyo because tugezaako kirwana tulabe because abaana bakuliramu fame nti abeera mu limelight anything happening nti bwaddayo ku street wali kigenda ku affecting affe. So twagala kugezaako twale nga tukiwanyisa tulabe what can we do okubanga asigala akyasoma amaliriza okusoma tulabe nti alina degree then awo oba osobola okumanya ekiddako ku bulamu bw'omwana naye nga kizibu nnyo ekyokontrolinga ekintu ekyo. Abaana bwewayogeddeko yeah, sure. Baana bangi bato abo kiregeza wetaaga abakozi abalabirira oli musajja olina ebyokukola bingi sente ozijjawa ezisoba ezirabirira abaana bo ezibasomesa ezirabirira abakozi sente zivaawa. Sente sijja kulima nti no nange ebiseera ebisinga neewuunya hawaka engeri gyenkikolamu nange obusente bwenfunanga mu byenkola nze butono. So ebiseera ebisinga sente zetuzifuna mu YouTube YouTube videos, then performances naye ezo ziba ntono nnyo, live concerts, then ne dance videos nazo tukuŋŋaanyamu. N'ebiseera ebisinga kino ekintu just nkikola mu mbeera nti nkwata amasomero, for example okuweerera abaana nkwata amasomero neŋŋamba nti ngenda kuweerera abaana bange, nina abaana 18 naye wensasula miliyoni y'abaana bonna 18 so sisasulira omu toto yasisasulira nti gwono nono. So wensasula 10 kamu oba 5 kagende gwe gwamanyi nti bonna, so togoba mwana wange. So emana twala omwana ku ssomero lyo ndagaana naye neŋŋamba nja kusasulanga ssente bwenzifuna olumu njazireeta, bwenzifuna na advance njazireeta, bwenfunako olumu njazireeta. So bwento bwenkikola. Then niba n'abantu abawera wishers omuntu nakuwaayo 2 nakuwaayo 10 nakuleetera emmere nakuleetera kino bwento bwembitambuza bwento bwengezaako kimanaginga mu sente naye not having a lot of money no just engeri kimanagingamu.
Yeah, we try our best okufollowing abantu abo kuba abantu abamu era bajja gye tuli ne tufollowinga contact ezo bwe tutyo mpola mpola naye nga omanyi most of the things take long time birwawo. For example, tuwogera no meeting education above all ekata kiteesobola taking a year nga tebanakola bakyalimu evaluating you biki paka batukata ebintu bagenda kuwa ekyo ekintu. So things take time. Ebimu olisobola okufunayo n'ebintu ebisinga ebyo tebiba byamangu. It takes time. Yeah. Yeah, myaka 10 ndaba nga I'll be having a big home, a village, like a recreation center nga mulimu everything a child needs. It's kyendaba mu myaka 5 ndaba nga nja kuba nyamba abaana basukka nga mu 2 nja kuba my target is kuyamba abaana. Yeah, yes, nali njagaddeko okuwanika waliwo ekintu ekyali tuntuze nga sina kyakulya waka nga biri amazzi bagibanja babanja amasannyalaze abakozi bamanja so natukako nepulya nga abadde njagala abaana mbasindike buli omaddeyo gye namujja naye nga ate sina gye mbasindika nga wano weewaabwe so nekisigalamu nenguma ya nali mbifunyeeko ebyo emirundi ndowooza ng'ebiri omuzadde n'agamba kati for example omwana omuzadde nga alina omwana n'omuwa n'amutwala mu holiday mukudda n'agamba olabika ofuna ssente nnyingi z'omwana wange tajja kukola ki tadda akujjako mumpadde kino okitegera ya obanga nga mpadde kino obanga okoze ki abazadde abamu nali nfunyeeko one day omwana teyali maama we omwana yali stepfather n'afuukira obuzibu naye nga ate ye omukyala amanyi si taata we nga omwana bwe tuba tugenda okukola ebintu nga amutwala mu kyalo tuba tugenda okukola kino nga amutwala eno kati nentuuka time neŋŋamba naye nga mpulira mpaniseko oyo omwana omuzadde paka yajja omukyala naŋŋamba oyo si ye taata w'omwana oyo so taddamu kujja kunona mwana taddamu kukola kino. Then waliwo incident bwe baali bagenda okusiba nga bamanyi omwana omu like akozeseddwa way back nga ntandika nafunako omwana ne bamutwala mu ddwaliro ne bamala omukebera ne bambunya ku kyalo. Remember I'm a teacher afunako okusoomozebwa okwo n'enswazibwa at the end of the day bafinding out ng'omwana yali fine nga nene Jojo Britain has got talent. Yes. Yeah, I think she said she's 5 years. Yeah. Then chance she's not with shorty. She have covered the confidence. Yeah. Or you use all confidence. Or who you are yeah, kati engeri bana abana gye mbafunanga bato kati oyo Jojo namufuna alina ndowooza emyaka ng'egyo ebiri so nimufuna so mbeera nnyo mukwano gwe mbeera nnyo mubuulira ebintu by'alina okukola okuba nti bw'obeera wano olina okuba ow'enjawulo ng'olinnye ku stage eyo mbagamba nnyo ekintu ekyo making sure nti olunaku lw'ofunye chance eyo gikozese beera ng'okola everything kyewandikoze omuntu okukujjukiranga so kati ekyo bakirina nti bw'abeera ku stage bw'ati alina okukola ekintu omuntu kyagenda omujjukirako namugamba abo bantu nga ggwe ekitegeera nti oyo omuntu ate azze kulaba ggwe so kati kitegeeza ggwe aliwo because wooli kati mbateekamu nnyo ekintu ne bafuna confidence eyo nti muto naye ng'olaba ali okay asobola kimakinga so kibakuliddemu. Yeah. So right now mwategekede final. Yes. Yeah, first of all nsooka nga sinetaaga nsooka beebaza nti mwebale nnyo omukwano gwe mutulaze okuva we twafunye golden buzzer eyo okuva we twakiikidde Uganda nga to representing our country mwebale nnyo okutulaga kwagala okwo okutabangawo mu bulamu bwaffe oba mu bulamu bw'abaana abaana. Thank you so much Ugandans na buli muntu yenna abayimbi comedians politician buli muntu kinoomu ayakoze post kwa abantu abenjawulo bavudde bembadde sirabangako nga baposting about Ghetto Kids kigeza kyabasanyusiza so mwebale nnyo mwebale ddala kyenette twetaaga right now okusaba eri bannayuganda na buli muntu yenna alaba kutuwagira mwongere okusharinga okomentinga ku page zaabwe okulaga nti no Ghetto Kids yamaanyi so engagement eyo giraga nti Ghetto Kids yamaanyi bali balabaga nti ekintu kyabwe tukipromote nze kyongedde okweyongera mu Africa so kitegeeza nti tuba tweyongera okubeerako okuliraana okuwangula
finals oba okweyongereza ku final kuba tugenda ku semki final. So obuwagizi bwe mutwaga nti waka kirungi nnyo mukyagala nnyo eri emikisa gyeyongera okuwangula. Yeah.